era ye strategy emu kwe baletera ono balunywa era kyovula teyawangula WB Juma wasa balunywa Juma wasa balunywa nga atunulanga essalambwa nze ndi mukambwe ku bintu ebyekisiru Rozo wakawato mama Rozo webine dene mama tugenda kwegamanga mweriyo ng'enkuba etonnye Manifesto ya Rose erichi Rosa alina akawato Rosa ali mbeerera njogedde mbeerera naye yagiyita goat Rosa ali goat rubbish Obonkenke bweyongedde Buganda mbannange Buganda bwe Nawire Rozi Rozi Nawire Nawire Rozi Rozi Rose what don't know Rose flower Rosie Rose flower Rose for beauty Rose flower Rose flower. Rosie, 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 Rosie. Rose flower. Rosie, 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 Rosie. Rose flower. Rosie what don't know? Bina dene. What don't. Munne ku mulembe guno abayivu be basinga obutategeera. Kati ebyo n'abantu b'omukyala abakima amazzi abakyanywa n'ente tosobola kubibaleetera. Bw'oba weesimbyewo kulembera banno balage kikyogenda kubakolera sosono katemba Rose bina dene kati bwe liba bina dene bonna abayizi ku mubuzi bagenda kweggamanga mu eryo oba bagenda kusulanga mu eryo. Strategy ono omuvubuka campaigner wa mubuzi influencer wa mubuzi yakijega sinnalaba ku manifesto y'ono muwala buli katambi kendaba Rose bina dene Rose ali mbeere jote yakiise n'ali mbeere yakiyitidde mu lulimi lwammwe abajjegga abatamanyi communicating n'abantu bakulu abeesittaza kakati Rose waaba ali mbeere Rose waaba alina ebbina eddene ffenna abayizi abalenzi ku mubuzi tugenda kweggamanga mu eryo. Manifesto ya Rose erichi n'abantu abataasoma n'abakimi b'amazzi ku kyalo n'abakyanywera mu bidiba by'ente n'abakyali wansi bw'oba obajjamu osooka babuulira manifesto yo naye abayivu ne musiriwalanga mutyo. Omwana najjanga gye muli Rose bina dene yes dene naye omutwe munafu kubanga awo wennyini w'oyogeredde Rose bina dene kyekiraga nti Rose omutwe munafu kubanga atunda ndabika tatunda ntegeera. Rose ali mbeerera nze nno nkigumiza ne bo bakiwewuddemu eno entegeera yammwe y'abajjigga. Rose alina embeerera Rose laba akawato kalinga ak'ennumba Rose bina dene kati bwe libeera ddene era ye strategy emu kwe baletera ono balunywa era kyovula teyawangula WB Juma wasa balunywa nga atunulanga essalambwa ekyo sijja kibalimba tagenda kunkola ki era kumpaabira wanze siwaabwa ekyo nkyebaliza w'ekitiibwa Allah siwaabwa ne Juma basa balunywa ng'olabira ddala zola awedde emirimu atalina strategy yonna esobola muwanguza okujjako okumuyimbira ng'omwana omuto gwe bayimbira Tengerere. Tebaba na manifesto
ono omuvubuka simanyanga ye influencer waabwe ajja n'ebiyimba byabwe ate ebibaamu n'okuwemula rubbish. Kati ebbina eddene n'akawato k'ennumba n'okubeera embeerera bigenda kugatta ki ku university? So nno ebyobufuzi byatandikiranga eyo ku university ne bisobola okwandaala. Era abakulembeze bateekebwateekebwanga eyo mu university. Ne simanyi oba Museveni ye yayingirya zi university ezo. Okubanga omuyizi takyalina kyajja kwogera wabula nga ajja ku kimu kwewaana. Ndi mulungi, ebbina eddene. Kakati abayizi abalenzi bonna gwagenda bataasanga ekizibu kyabwe nga bafunye omungusuulu. Nga kyekikwewaanisa ebbina nti bonna ogenda kusobola okubamira bakuwa akalulu. Oyo ng'asobola ate okwekalakaasa singa abayizi babaira n'obwetaavu bwabwe. Toba ebisale oba ebyokulya oba biki, oyo asobola okubakulemberamu oyo. Sinnawulira bw'ayogera ku byagenda kukola na ku kyagenda kugatta ku bayizi banne oba ku university. Talina manifesto bali awo bamutembeeta mpumi. Roze bina ddene Boluyinze yekolera itongwa nojja ngo nsiriwalirako era mwawona nga sajja eyo mu byokusoma byammwe. Boluyi rubbish. Yogera manifesto y'omuwala. Yogera ky'onagatta ku university ne bayizi banne omwaka gw'ogenda okumala ng'obakulembera. So rubbish wammwe kavubuka ne kajja ka influencer. Rosa ali kira, Rosa alina akawato, Rosa ali mbeerera. Njogedde embeerera naye yagiyita gooti. Rosa ali gooti. Rubbish. Nze munsonyiwa okweyingiza mu bitankwatako. Nze buli wendaba ekikyamu mba njagala kukwata kitiyo nkiyoolewo. Oyo omuvubuka balunywa bamupikka nga buli omu alaba asowangula akalulu. Era nempulira abalanga baga nti akalulu yakatunze ku ssaawa esemba y'akaliwa. Akaliwa WB Juma wasa abalunywa. Eno wasa abalunywa nga ali wali atunula ng'essalambwa. Ng'aliawo atunula nga makolima. Aliawo alimu oluzolozolo bw'omutunuulira. Juma wasa abalunywa ali ati ayina MP gwafaanana n'omuyimbi omu gwafaanana mubategedde. MP waliwo omuyimbi omu ayimba ennyimba za bandi naye ng'alina embeera ziringa za MP omu Muteebe. Kati ng'abafaanana ali awo. Kati y'ono ekyenjawulo ekiri ku ono yeewogganira balunywa bamuwogganiranga rubbish. Nkukuba nze bannange, nze nina empisa embi. Nze ndi mukambwe ku bintu eby'ekisiru. Rozo wakawato maama, Rozo webbina eddene maama tugenda kweggamba nga mweryo ng'enkuba etonnye. Mubuulira abantu manifesto yammwe, tayogeranga ku manifesto ye. Tavangayo nti bayizi bannange kino kyengendo bagattako oba university yaffe ennungi kino kyengendo gigattako. Ali awo azunga ng'empuuna malungu. Kyokka abayivu temutegeera. Naffe waffe Butambala gye mulowooza nti tetwasoma tuli balimi b'amayirungi nantangawuzo oyo tasobola kujjayo n'ayogerayo statement bbiri nga tetunnamukuba. Sigambye nti mumukube, sigambye nti mumukole eki kuba mmwe temwabajjibwa mu bbumba lyange oba temwabumbibwa gye bampumbira. Naye nga nze yawumbibwa gye nawumbirwa oyo mukuba nga nsemberedde n'oyo gasiyawe. Kyokka nga university ze zaguluminga nga abakulembezera b'ebidoli bye zireeta. WB Juma waswa abalunywa nga balunywa ali wali alinga ensenke. Kati rabo mukawato kanene simanya mulungi, she's the most beautiful. Agende yetunde mubaza nyemi agende mu Miss Uganda. Akawato ke nebbina lyeddene bijja kubeera mu useful. Otherwise ayogera kyagenda okugatta ku ssomero ne bayizi banne si kujja nga yeetooloola alinga ng'omusotte.
ndabika sijja kulembera ku ggwanga lino obukambwe nina bungi. This tolerating and nonsense. Muwemula. Kampeni muzikubira wansi w'okuwemula. Ne muteekayo buli bwe bateekayo tebateekayo mu manifesto ye bateekayo kuwemula. Rosa alina goti, Rosa alina kabina kanene, bannange mulaba akawato kala aleeta endegeko kabina akakanene ndabo bakalimu amagezi oba kekaweerereza n'omutwe aleeta endegeko mpeera yange eri mu ggulu okulegerako bayizi bamubuzi ekisibo kiggwa aleeta endegeko ndabo bamagezi ge yagatereka mu kabina nganda agamba okanti abidde alina kauti abira kyala komaawo pakati bafuut soja ente yammwe tennawera nze temumbeera bubi naye nga ejja kuwera era ndowooza tujja gisala ku Idi insha Allah waliwo sente butono yo ge mazima obutawera na $3 naye nga ejja kuwera insha Allah ndowooza we tunaatuukira ku Idi era twagamba ndowooza tugisale lumu ku lunaku olwa Idi ente eyo ejja kugirako n'akaceere insha Allah. Nammwe abasonda temuntima wa nnyo temunzikakkanya nnyo temunzikakkanya nnyo abaana okunsaba ne mbasuubiza ntujja tutuukiriza n'okutuuka kati nga waliwo emitwalo egitawera yadde $3 sibaweereza lwaki muntima wakati mbu sikyalina se amma ku 0773 977 ente y'abafuut soja tujja gisala ku Idi ne bwe tunaaba tufunye 2 oba 3 zonna tujja zisala naye bafuut soja mwaba n'abisengalo ate nga teri kintu kibi nga kunaabisa muyalangalo mwaba n'abisengalo ku Idi tutuukirize obweyamu bwaffe bagabane ente yaabwe buli omu atwaleko akatwe wakaawe oba bayinza okutuula we batudde ne baga Idi tugenda kugikwatira wano tuyinza okugamba nti tugenda tutegeka kijjulo emmere ebeewo ente ebeewo bafuut soja bonna abanaaba basobodde okwegatta we tunaaba tukoledde balye banywe bakute era basanyuke ennyo simu eyo gye mbawadde 0773 977 17 57 eri mmanya nti Abdul Kikomeko Rosa ine binadde nakakube ngolonze